Abakolinsi ekisooka essula 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kakana abooluganda mbajjukiza bye nasinziirako okubabuulira enjiri gye mwafuna, gye muyimiriddemu, gye mulokokeramu singa muginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere. Kubanga nabategeeza ekigambo ekikulu ennyo nange kye naweebwa, nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, nga yaziikibwa, nga yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nga yalabikira Keefa, n'alyoka alabikira 12, n'alyoka alabikira abooluganda abasukka mu 500 omulundi gumu, era bangi ku bbo abakyali abalamu newankubadde ng'abamu baafa. Olwo n'alyoka alabikira Yakobo, ate n'alyoka alabikira abatume bonna. Oluvannyuma lwa bonna n'alabikira nange ng'omwana omusowole. Kubanga nze ndi muto mu batume, atasaanira kuyitibwa mutume, kubanga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda. Naye olw'ekisa kya Katonda bwendi, n'ekisa ekyali gye ndi tekyali kya bwereere. Kubanga nakola emirimu mingi okusinga bonna, naye si nze wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. Kale oba nze oba bo, bwe tutyo bwe tubuulira, era bwe mutyo bwe mwakkiriza. Naye Kristo bw'abuulirwa nga yazuukizibwa mu bafu, ate lwaki abamu mu mmwe bagamba nti tewali kuzuukira kw'abafu? Naye obanga tewali kuzuukira kw'abafu, era ne Kristo teyazuukizibwa. Era obanga Kristo teyazuukizibwa, kale okubuulira kwaffe tekuliimu, so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu. Era naye tulabika ng'abajulirwa ab'obulimba aba Katonda, kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo, gw'ataazuukiza obanga abafu tebazuukizibwa. Kuba obanga abafu tebazuukizibwa, era ne Kristo teyazuukizibwa. Obanga Kristo teyazuukizibwa, okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa, mukyali mu bibi byammwe. Era n'abo abaafiira mu Kristo baazikirira. Obanga mu bulamu buno bwokka mwe tubeerera n'essuubi mu Kristo, tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Naye ekituufu Kristo yazuukizibwa mu bafu, ebibala ebibereberye eby'abo abaafa. Kubanga okufa bwe kwaleetebwa omuntu, era n'okuzuukira kw'abafu kwaleetebwa muntu. Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, era bonna bwe batyo mu Kristo bonna mwe baafuukira abalamu. Naye buli muntu mu kifo kye ye, Kristo ye yasooka, oluvannyuma mu kujja kwe ababe baddeko. Olwo enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo obwakabaka eri Katonda ye Kitaawe, bw'aliba ng'amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. Kubanga kimugwanira okufuga ng'okutuusa lw'alissa abalabe be bonna wansi w'ebigere bye. Omulaba alisembayo okuzikirizibwa kwe kufa, kubanga Katonda atadde ebintu byonna wansi w'ebigere bye. Naye bwe kigambibwa nti ebintu byonna bissiddwa wansi w'ebigere bye, kiba kitegeeza nti ng'oyo teyassibwa wansi w'eyassa byonna wansi we. Naye byonna bwe birimala okussibwa wansi we, era n'omwana yennyini n'alyoka assibwa wansi w'oyo eyassa byonna wansi we, Katonda alyoka abeerenga byonna mu byonna. Kubanga balikola batya abaabatizibwa ku lw'abafu? Obanga abafu tebazuukizibwa ddala, kiki ekibabatizisiza ku lw'abo? Naffe lwaki okubeera mu kabi buli kiseera? Abooluganda, mpakanya okwenyumiririza kwe nnina mu mmwe ndi nakwo mu Kristo Yesu Mukama waffe, nange nfa buli lunaku. Obanga nalwana n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu, ngasibwa ntya? Obanga abafu tebazuukizibwa, tulye tunywe kubanga tufa enkya. Temulimbibwanga, emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. Muddeemu amagezi, temuddamu kwonoona, kubanga abalala tebamanyi Katonda. Njogedde kubakwasa nsonyi. Naye omuntu ayinza okubuuza nti abafu bazuukizibwa batya? Era mubiri ki gwe bajja nagwo? Musirusiru ggwe, ensigo gy'osiga temeruka nga tefudde, ne gy'osiga tosiga mubiri guliba, wabula mpeke njereere, mpozzi ya ngano oba ya ngeri ndala. Naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli nsigo agiwa omubiri gwayo yokka. Ennyama yonna si nnyama emu, naye endala y'abantu, n'endala ya nsolo, n'endala ya nnyonyi, n'endala ya byannyanja.
era waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi, naye ekitiibwa eky'egy'omu ggulu kirala n'eky'egy'omu nsi kirala. Ekitiibwa eky'enjuba kirala n'ekitiibwa eky'omwezi kirala n'ekitiibwa eky'emmunyeenye kirala, kubanga emmunyeenye teyenkanaankanaana ginnaayo kitiibwa. Era n'okuzuukirwa kw'abafu bwe kutyo. Gusigibwa mu kuvunda, guzuukizibwa mu kuvunda. Gusigibwa awatali kitiibwa, guzuukizibwa mu kitiibwa. Gusigibwa mu bunafu, guzuukizibwa mu maanyi. Gusigibwa nga mubiri gwa mukka, guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo. Obanga waliwo omubiri gw'omukka, era waliwo n'ogw'omwoyo. Era bwe kityo bwe kyawandiikibwa nti, omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka mukka mulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu. Naye eky'omwoyo tekisooka, wabula eky'omukka oluvannyuma kya mwoyo. Omuntu ow'olubereberye yava mu nsi, wa ttaka. Omuntu ow'okubiri yava mu ggulu. Ng'oli ow'ettaka bwe yali, era n'ab'ettaka bwe bali bwe batyo, era ng'oli ow'omu ggulu bw'ali, era n'ab'omu ggulu bwe bali bwe batyo. Era nga bwe twali ekifaananyi ky'oli ow'ettaka, era tulitwala n'ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu. Naye kino kye ŋŋamba abooluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, so okuvunda tekusikira butavunda. Laba, kambabuulire ekyama, ffenna tetulifa, naye ffenna tulifuusibwa. Mangu ago nga kutemya kikkoowe, akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga, n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kikugwanira okwambala ogutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe gulibanga gumaze okwambala obutavunda, n'okufa guno okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti, okufa kumiriddwa mu kuvunda. Gwe okufa okuwangula kwo kuliruuyibwa. Gwe okufa okuluma kwo kuliruuyibwa. Okuluma kw'okufa kye kibi, n'amaanyi g'ekibi ge mateeka. Naye Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale baganda bange abaagalwa, munywerenga obutasagaasagananga, nga mweyongeranga bulijjo mu mulimu gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi ng'okufa kwammwe si kwa bwereere mu Mukama waffe.